nga egenda kuzanya tiimu ya Singo ate nga babadde bombi mu kibinja. Enkola ebintu byonna tournament zonna mu nsi yonna ez'omupiira zibeera n'amateeka. Kati emipiira gyaffe egy'amasaza bwe mubanga mumaze okukuba ekibinja okuyingira quarter final, obululu bukwatibwa bupya, amannya aga tiimu eziyiseemu ne gawandiikibwa ku lupapula ne bafunyaafunya. Kaakati bayita abakungu ab'ebyekikugu mu buli tiimu ey'essaza nga bagamba munnanga obupapula obwo obuzingezinge nti ye bw'ojjamu konna kojjamu ffe bwe tufunyulula wano ye tiimu gy'ozannya. Kaakati oyo omukungu wo eyajjeemu musajja wattu nabyo byabadde nga bya beti, tomanyi kinaavaamu, agenda okufunyulula bw'ati nga Singo gyajjeemu. Kaakati olw'okuba nti n'abawagizi abamu oba oli awo tebagoberera nnyo ntambula y'amateeka ga mupiira, bagamba sha era batusanyisizza oli omunene era tutere tuveemu. Akalulu mukungu we wamwe yennyini yakakutte kubanga etteeka bwe lityo bwe ligamba. Tomala kufunyulula n'osomako ate n'ozzaamu n'ojjamu akalala. Gwe wennyini weetegereza bw'oti ogenda okulaba nga gw'ojjamu yoyo gw'osobola. Bw'ojjamu omunene ekyo kiba gy'oli era tolina gwe weekwasa. Wano Daniel Amokachi yabadde atera okukwatira akalulu Cranes nga buli kiseera atugiramu alijeri. Amokachi oba atwagaza ki? Oba lwe bajja wano ne tubasabula eddiba balenzi bano ba Ibrahim Sekajja ne David Obuwa lwe babeefuulira wano kati atuyinamu akaduudo. Naye nga tiimu bwe zinaayingira mu knockout stages wali naddala mu quarter final eza Champions League bajja kuba bakwata bukwasi kalulu oba gwe wazannyako gw'oddamu gw'omanyi ekikulu akalulu kakwatibwa era bwe kati wekakutte. Kati nno olwaleero era tugenda kulaba emipiira gya mirundi ebiri. Wajja kubeerawo egisookawo ng'ebula eddakiika 15 okubeera ssaawa 2 bwe tujja okulabira Bologna abazze mu Champions League omulundi gwabwe ogusooka nga bazannya ttiimu ya Shakhtar Donetsk, ate ne Spartak Prague ejja kubeezannya RB Salzburg. Kaakati olwo ku ssaawa 4 abanaabeerayo ng'abanene ye Borussia Dortmund. Yeno Dortmund yeyatuuse ku final season eri ewedde ne Real Madrid engeri gye batutteko ekikopo ekusobera, naye Ancelotti akunnyonnyola bulungi nnyo. Finals are not played, finals are won. Byemu kubitera okutaataganya ne Pep Guardiola ayagala ogenda ku final era asambeko. Ye Ancelotti akugamba finals tebazisamba, bawangula mpangule oba otya. Omuntu yenna yalaba eddakiika 7 eza Champions League final season ewedde n'akomaawo n'ataddamu kuwuliza bigenda mu maaso mu nsi ya mupiira, ajja kugamba Dortmund ekikopo yakitwala kuba yaleeta omupiira gwonna. Abasajja abavubuka bano bakalimu Adeyemi ne balumba ekisenge kya Madrid buli kiseera bagenda okulaba atalina muteebi nno Daniel Carvajal najja n'akuba ggoolo ey'ebyewunyo naye yennyini ne yeewuunyizaamu ate okukakana nga tebabokyeza tuniivu nga tebali ttale. N'olwekyo ku guno omulundi Dortmund tugitunuulira nga finalist season eri ewedde, naye ate tugitunuulira n'omutendesi Nuri Sahin nga guno gwe mulimu gwe gusoose mu butendesi era yakatendekayo ndowooza emipiira giri ena gyokka. Bw'oteekako Bundesliga 3 na guno gwagenda okutendeka leero. N'olwekyo tumulinze okumulaba engeri gy'agenda okweyisaamu ng'akimanyiiko nti Daniel De Rossi eyalabika obulungi ennyo nga AS Roma yakafuumuula Jose Mourinho legend ne bamuwa omulimu n'agutandika bulungi nnyo era y'omu ku abo abaazuzumbya tiimu ya Bayer Leverkusen eyali efuuse ekimenke season ewedde nga eyagala kuwangula bikopo byonna 3 ate nga byonna ebiwangula tekubiddwamu. Era ndowooza ye yaweereza ne Gasparini obubaka ku semi-final. Baazuzumba nnyo ne Bayer Leverkusen wadde Leverkusen yabayitako naye baagizuzumbya. Ndowooza akatambi ako Gasparini atendeka Atalanta yakeetegereza bulungi bagenda okuyingira finaali mu Europa final nga Atalanta esabula Bayer Leverkusen goolo zaali 3 ku bwereere. Kaakati omusajja oyo ku bintu byonna bye yakola season ewedde abantu bonna ne bagamba ate nammwe nalimba wa one update nti Daniel De Rossi kyalazeeko mu mulinde season ejja uno baamugobye baamugobye muzannyo gw'omupiira bwe gutyo bwe guli omuzibu. N'olwekyo ndowooza ne Nuri Sahin naye ekintu kino agenda kukiraba lwakuba nti nno weekend yakoze bulungi. Bano abasajja ba Huddersfield Town be yasabudde goolo 4 namba no si Huddersfield bagiyita Heidenheim babadde bakulembedde ne tebo bakateeba goolo 6 tebannaba kuteebwamu
mu mipiira gyabwe gyaguddewo 2 Nuri Sahin wa Dortmund bwe yabakuttemu yabakubye 4 kakati katulaba omutindo ogwo agutwale bubirigi yagenda okukyalira Club Brugge kakati wagenda kubeerawo ne repeat ya final eya Champions League Man City ne Inter Milan omupiira ogwo ogwayingira mu byafa bya Man City nti mwe bawangulira treble yawe esooka naye ate era mwe bawangulira ne Champions League yawe esooka nga yateeba goal ya Rodrigo Cascante n'olwekyo guna tugenda gulabulale ku ssaawa 4 ate tulabe ne PSG ng'ekyaza Girona okufaananako ne Bologna nabo bakuba mu Champions League mulundi gwabwe gusooka katubalabe engeri gye bagenda okuyisaamu wali mu Bufalansa gye bagenda okukyala olwaleero akati ate era Abangereza okumanya bayagala nnyo omuzannyo gw'omupiira baguzuula nti ensimbi mweri tebayagadde nnyo kubajjako bawagizi baabwe nti abawagizi bonna kaakati balaba Champions League kye bakoze bagenze batobekatobekamu awo bu Carabao Cup era United yazannye olwajjo kati olwaleero Brighton and Hove ezannya ne ttiimu ya Wolverhampton Wanderers zendowooza nti neno game yemu kwezi ezinyuma okulabako eri gwanyumirwa omupiira abamu nno tebafaayo kunyumirwa omupiira yafaayo kuba nti nno ttiimu ye gyayagala yesamba naye abanyumirwa omupiira nga muli neutral ndowooza eno game yandibadde nnungi nnyo okulaba kijja kubeerawo ng'ebula eddakiika 15 okubeera essaawa 4 ate olwo tulyoke tulabe Coventry ng'ekyaza Tottenham Hotspur Ange Postecoglou eyalabika nga atandise obulungi sizoni ewedde ensi yonna negamba mu mulinde sizoni ye ey'okubiri munaamuwulira ebintu byatandise nabyo win emu draw emu loss 2 statistic ennungi gy'ogamba nti ye mutendesa atandise obulungi akati ate nakana akakopo yandikeetaaze okugira ng'akyasa envula si kusenvula kwokka naye kasobola okuwa ekkubo erikuwanguza ku kikopo lwakuba bw'oba ng'ozannya ekikopo nga Man City ekyalimu ne Arsenal ne Liverpool ne Chelsea ne Man U obeera Ange Postecoglou oyina kufungiza naye nga olunaku lwajjo twalabyeko Thiago Motta mu ttiimu ye ya Juventus game ye yasoose ya Champions League mu club ennene bweti bakubye PSV Eindhoven goal za 3-1 ng'akuba nno omutendesi aluddewo ono omusajja Peter Bosz yatendeka ttiimu ya PSV Eindhoven musajja yatendeka ku zi Bayer Leverkusen ku zi Borussia Dortmund ku zi Ajax ku zi Olympique Lyonnais ng'alina coaching experience ya myaka 24 bw'ojja n'omusabula goal 3-1 naawe toba mutene lwakuba nti nno kyenkyakiikidde ensingo Thiago Motta akyalemye okujja goal mu muzanyi Vlahovic era goal zino zonna wadde zanywedde nnyingi bwezito teyateebyeko n'emu ali awo goal zikyamwesulubabbi ate nga y'omu ku bateebi nze ku lwange gwe ndowooza nti alina potential ey'ekika ekyawaggulu Aston Villa neeyongera okulaga Unai Emery nti ye ku continent atera kulabika bulungi lwakuba nti ebiseera ebisinga alabika bulungi nnyo mu kikopo kiri ekya Europa naye yagenze n'asabula Young Boys ya Switzerland lwakuba naye yalabise bubi nnyo nalina eddenzi lye twayogeddeko wano eryakubye omuggo mu weekend eri Colombia eri John lyagenze ne likubiramu awo goal okufa obufi Aston Villa n'esabula Young Boys eri mu Switzerland goal za 3 ku bwereere naye Bayern Munich eno yongerako eya Vincent Kompany kubanga okufaananako bye twogedde ku mutendesi Thiago Motta Vincent Kompany y'omu ku abo bagenda mu ngatte ennene si lwakuba nti gwe yaddira mu bigere munene nnyo mu byafaayo mu coaching mu Thomas Tuchel naye club gye yagenda mu nnene era temanyikiddwa mu kuleeta batendesi abo bakimbuyege abayiga obuyizi nti bayigireeyo alinga omuto gwe baleeta yali Julian Nagelsmann naye yali amaze okulaga omulimu gwakozeeko mu ttiimu RB Leipzig nga RB Leipzig y'emu ku ezo ezikonkonakonkona n'okuyuuzayuuza okusajjalata kwa Bayern Munich naye bw'obanga gwe Vincent Kompany nga ne season ekuli mugongo wakaza ttiimu mu kibinja kya wansi nga tonnaba na kutendeka myaka giwera 10 across Europe n'ogenda mu Bayern Munich engatto ziba nnene naye musajja yeejujubye n'akuba Dynamo goal zabadde 9-2 kale n'alabika nti naye debut ye mu ttiimu ya Bayern Munich mu Champions League teyabadde mbi Ancelotti n'emputuye abatendesi bano ba fitness trainer nabana abakola recovery bakoze omulimu munene ku basambi be okulaba nga babazza kwegamba ekikowukowo ekya weekend ng'oyitaddemu ne international break ng'ekikowukowo ekyo kyekimu ku ebyo ebitaputa lwaki bakubiddwa ng'abazannyi balina obutalavu ndeeta ekigambo kino obutalavu okugira mu nga kyandibadde tekivunula butereevu mu luzungu nti rust naye kyandibadde nga opposite y'okubeera sharp obwogi ndowooza kyandibadde butalavu oba okubeera blunt kitegeeza nti
akambe bwe kabeera blunt kitegeeza tekasala naye ensamba y'omupiira etera nnyo okutambulira ku sharpness eyo woogi era ndowooza sharpness eyo n'owa Man U bwe yandiyagadde okusigala ng'alaba mu muzannyi Marcus Rashford kubanga sharpness ye mufuula ow'enjawulo ate nga omupiira gwe si mungi nnyo gwetoloolera ku statistics era statistics bwe zitavaayo either okuteeba oba okukola assist abanga ataasambye akati bw'omulaba nga sharpness eyo weeri muli ogamba nti singa atambulira awo n'olwekyo mu mbeera eyo Liverpool sharpness eyo yabuze mu weekend ng'olowooza nti yatambulidde ku matches abazanyizi bakubye matches dakiika 18 ate oteekeko ne travelling kubanga n'emipiira gye baazannye era babadde tebazannyira waka egimu kale naawe obwogi obwo ne bubula sharpness eyo neebula mu weekend n'omupiira nga olaba n'engaba yabadde emipiira gigwagwa nnyo emipiira pass oli gyagikuba tetuuka oba bagibbira mu kkubo weyandirowooleza nti kaakati mu kifo ky'okugabira wano kanyongeremu ttaaci eba nga bbiri nga nsenda agabirawo bugabizi kwejjako okukakana ng'omupiira gugudde ate nga bwe babba omupiira ku opponent engeri gye bakozesaamu obwangu okutransitinga from defending to attacking nga nayo erabika ntalavu kagamba bagenda okugira ku ttiimu ekuba baasi nga bwe mwakyaza ba Nottingham Forest mugenda okwetereeza mulimu kimpowooze omupiira mugugaba museetula era musanga baataddewo ddakibaasi kakati ate bo ne bakuba muguli omuwanvu ate Liverpool ng'ebadde terabika bulungi nnyo ku mupiira ogwo omuwanvu naye buli lwe basanga omunene mbuweetadde mbwogaba na bano ba Man U mbubeekanasa baasi ya ttiimu ntono n'olwekyo bajja kuyitamu ne AC Milan leyo bwete bwe yeeyisiza ate eri ku San Siro waka kakati ate nayo pedigree yayo kumpi eringa ya Liverpool mu kuwangula ebikopo bya Bulaaya n'olwekyo bagenza okweta Ancelotti oba omuleese kasita omuwe ebibangirizi ng'owedde era bw'atyo n'abookya zizo golo zabadde 3-1 naye no yabadde defenders day out ku mpira guno gwa Liverpool kubanga ba defenders basinze okuteeba Ibrahima Konate si muteebi toyinza mugeraageranya ku muzannyi nga Gabriel Magalhaes wa Arsenal. Gabriel Magalhaes ndowooza awezezza ne golo nga 15 mu career ye nga defender ng'ateeba musajja muteebi wadde ayinza obutatuuka ku bano ba Ronald Koeman kubanga Ronald Koeman yakolanga ebintu bingi nga ne free kick eza Barcelona yazikuba neza Netherlands era nga omuzonto ogwabwe kuba free kick ezo zetolodde entabwawo 18 yards box nga aziloadinga naye kati mu Arsenal ani ayinza okuyita Gabriel Magalhaes abakubira free kick. By the way bw'otunuulira mu squad ya Arsenal anti njogera kuno nakuli squad ya Arsenal ani mukubibwa free kick waabwe gw'ogamba nti eno bwemufunayo free kick buli free kick 3 ajja kuteeberako goal emu naddala nga ebadde direct free kick ani oba simanyi oba bamuyina oba Magalhaes ajazikwatemu naye bw'otunuulira ku babbaaka abaali bakubye ku goal ennyingi n'otunuulira ba Daniel Passarella yaliko kapiteeni wa ggwanga erya Argentina n'otunuulira ba Ronald Koeman n'otunuulira bagondi ono omusajja ono yanyoni yali azambira mu Man U yakubako ne goal 19 mu season emu nga bbaaka ate si kuba penalty zokka naye bino bimuleeta amakuuna ng'agenda mu bbanga n'alaalira n'aba n'odinga n'akuba goal 19 ng'ava mu bbaaka. Wano twali tubaddeko ne omusambi eyateebako goal 32 nga bbaaka omusambi oyo Jimmy Kirunda kakati omugenzi naye season yakubira goal 32 bw'osoma ku byafaayo ebiwandiikibwako jange Hassan Badru Ziwa omusanga nga eyo season yagizannya maaso tebereza bbaaka ne bamugamba gundi gende utukubire ku kyoto manye ebintu ebyo kanso yali ebikola bwetu byaddira ne winga Sam Simbwa nga bamaze okulaba nti Moses Lasu omupiira kumutabuseeko ndowooza yali season ya 1990 ne bamugamba vaayo mu winga eri gyokangira abantu jangu otukubire central defense era najagikuba bulungi nnyo n'amalako season namba Sam Simbwa bwe batyo bakyusa ne gundi oyo Jimmy Kirunda eyo record gye yateekawo okumala emyaka mingi ey'okuteba goal 32 bamugambye eno season tukuba mu bbaaka jangu okuba wano ku kyoto egino kuba ekyoto ate yakuba goal 32 n'olwekyo ngezaako kuwa ebyokulabirako okujjayo embeera eya babbaaka bano engeri gye bafunye outing ey'enjawulo aba Liverpool gye mba nkuwerako ebyokulabirako ebyo osobola okugaziya knowledge yo ku game eno eya football naddala ku section eno gye twogerako. Goal eya Ibrahima Konate yamukoleddwa mu bbaaka munne Alexander-Arnold Trent. Eya Virgil van Dijk naye yateebye yamukoleddwa namba 3 Tsimikas. Kakati awo n'olabanga babbaaka bana beetabye mu kuteeba goal 2 kwezi 3 Liverpool ziyateebye mpozi n'endala Szoboszlai gye yateebye yamukoleddwa Cody Gakpo n'emputu ya Ancelotti era bagondi ongojeeko ndowooza Cody Gakpo ne Tsimikas abatandise
mu ngeri ya rotation. Bawatalu Endo yabawadde eno ku nkingizi nga match egwa ne Darwin Nunes ne Federico Chiesa oba yazanyeko eddakiika emu match negwa. Zajona alina muke emputuputu naye ate kama amukubye omupiira naye emputwe naddala nga kati bagenda Liverpool ezaakaani gwezaako ndowooza wa kibasi muzaako wa kibasi aba Liverpool ku Anfield munabanga emputu ya musajja wammwe ekyagenda mu maaso ndowooza muzanya FC Bournemouth game yamwe eddako awaka ku Anfield. Nottingham Forest we yabakubidde Bournemouth esamba kyekimu ne Nottingham Forest mu yabakubidde kati omukulu ono yaganya okurotate okugambya aba Liverpool ko kweje gyabaddeyo be bananyini Champions League aba Real Madrid bo nabo bakubye timu ya VfB Stuttgart goal zabadde 3-1 nasinze kusanyukira goal ya kivubuka ki Enrique kirenze ekyo kikyali kipya ddala era eno yabadde match yaki esooka mu Champions League ya Europe kyakubidde mu goal nzinga wagira Brazil ngamba awai girotambulirawo naye olunaku lw'enkya tujja kulaba emipiira mukaaga mulamba kuba Champions League engeri gye baagigaziyiza erimu tiimu ziizo mpitirivu obungi bajja kuzanyanga olwokubiri olwokusatu n'olwokuna era olw'enkya ndowooza tujja kulabamu abanene omuli Arsenal, Barcelona, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid. Ono gwa Atletico tujja kubalaba engeri gye bayugamu ne RB Leipzig. Ogwo nagwe ndowooza tujja kutunuulirako ko olunaku olw'enkya naye olwaleero omupiira ndowooza ogugenda okusinga okubeera balanced n'okubeera ogw'obunkenke ogw'enjawulo gwe Man City ne ttiimu ya Inter Milan. Man City eno buli lw'otunuulira abazannyi mu bifo eby'enjawulo n'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe kikuwa okukubaganya ebirowoozo mu mutima muli ne mu mutwe obanga omuzannyo gw'omupiira ogutaputa bulungi n'olaba emirimu. Rodrigo Cascante game eno oba omusuubidde okugitandika. Muvubuka ono y'omu ku abo abatono ennyo omupiira gwe guyinawo ayinza okwefaananyirizamu ku Sergi Busquets. Sergi Busquets oyo era ndowooza yali mutendesi ki yali Vicente de Lobosque. De Lobosque yagamba nti bw'otolaba kizibu okulaba Sergi Busquets naye bw'omulaba match oba ogirabye. Kakati statement eyo nga eya Calancelotti ne munnaye Gondi Padde Mukiibi mukwaba agiwagidde ali eri mu bazungu waliwo quotes ezo zentera okujja mu bakugu abo naye n'owulira nga statement nzito nnyo mu byekikugu eky'omupiira mu coaching. Kati bw'ojjayo kya Calancelotti kye yayogera kati n'ojjayo ekya Vicente de Lobosque kye yayogera ku Sergi Busquets nti nno kizibu okulaba Sergi Busquets naye bw'omulaba mu match kitegeeza match ogirabye. Akati obanga omanyidde mupiira guno gw'okupapaala simanyi onaateekawo show mulaba omuvubuka oyo mulaba bw'atuyanye mulaba bw'alina akanyama mulaba bw'afuumuuka mulaba weekanga match togitegedde kuba Sergi Busquets bye tabikola. Naye bw'olaba omuvubuka oyo kasooka ng'avaawo ate no ne Pep Guardiola yamujja mu bbaaka kuba Pep Guardiola bw'ayogera ku Sergi Busquets agamba yali agenze okulaba ku Barcelona ento ng'esamba yagenda n'omumyuka we kaakati omugenzi Tito Villanova n'agamba twagalayo mukaaga ye bw'atunuulira mu Barcelona yali talabamu mukaaga. Tebereza nno mukaaga ebiseera ebyo yaliyo Gondi ono Gondi muganda wa Yaya Toure yali akubayo nga bakuba ne Mascherano naye ng'alaba tebatuukiriza birungo bya namba mukaaga. Naka tugendeko mu tiimu ento eya Barcelona tulabe ku training zaabwe okumalanga wiiki tulabyo ne matches nga 2 oba 3 tunoonye namba mukaaga. Kati Tito Villanova ye yasonga ku Sergi Busquets n'agamba nti omuvubuka oyo Pep namugamba atuka kati oyo gondaga baaka kubanga mu tiimu ento eya Barcelona Sergi Busquets yali akuba mu central defense. Villanova n'amugamba omuvubuka oyo talina kukuba mu center back. Kakati ekyo nali nkyogeddeko wano nga naddala ndifaalinga ku mupiira gwaffe ogwa wano ba assistant coaches emirimu gyabwe giba ki? Weesanga nga emirimu gyonna egisinga obungi gikolebwa head coach ate ne weesanga nga omumyuka wa head coach ate ng'ali awo ye mulebevu oluusi teyeebuuzibwako nsonga oluusi talina nangeri gy'ateeka ku nninga head coach kumugamba nti gundi yo line up gy'okoze tuzanya opponent ki oyo gundi tasobola kuba wakiri kubisaawo gundi kwegamba assistant coach n'alemera ku nsonga era netuuka n'ekyuka
bw'otunuulira Pep Guardiola n'abamyuka be kakati alina oyo omusajja simanyi ye muliro nti oluusi bagira ne mu office ne bavaamu nga tekuli naasiibudde munne omusajja ng'amulemedde kaga nti akakodyo tekagenda kukola gundi tagenda kubaawo bw'atyo opponent gwe tugenda okuzanyazanya bw'ati oyo takuba nti akuba nti takuba ne baawukana bwawukanyi beekubira amasimu nkeera nti wayi ye wasuza otya kwegamba assistant coach gwe mulimu kati Tito Villanova ye yatunuulira Sergi Busquets nti asobola okuba namba 6 Pep Guardiola yali ayagala naye bw'otunuulira kasooka nga Sergi Busquets avaawo okutuusa kaakati nabadde nsoma-somako ku mupiira manyi nze omupiira guno oba guno omulimu gwanzija nnyo kusoma novels nali musomi nnyo wa novels ez'enjawulo naye olw'omulimu guno nsoma nnyo ku mupiira kati nabadde nsomako eneeyisa y'aba midfielders mu Europe season eri ewedde nensoma ekiwandiiko kyabadde kinene nnyo nga kiriko emikondooza nga 180 mu something naye nagenze okutuuka ku statistics ezimu nga bagamba nti okubula kw'omusambi mu midfield eyeeyisa nga Sergi Busquets kati abatendesi mu Europe season ewedde clubs 64% batandise kusambisa gye bayita double pivot eno tebadde nzaaliranwa mu mupiira naye yazerwakuba nti 6 eyeetengerera n'abeerawo awo ng'akuba 6 n'atuukiriza ebirungo byonna ebya 6 bakendedde alinga yeefaananyiza ku kintu ekyo ye Rodrigo Cascante owa ttiimu ya Man City kaakati baddira abasambi bano nga era bwe twalabe Manuel Ugarte asobola okubreakinga up play n'alemesa ba opponent okusamba n'omupiira n'agubabbako naye kaakati bino ebiddako ate baagalawo owookubiri bw'obeera ne Thomas Partey ojja kwetaaga ate Declan Rice omu asobole okumenya obunafu oba okubikka obunafu bwa munne kati kye wasanga nga mu Sergi Busquets obwomu oyina kukisanga mu basambi babiri oyina kukisanga mu basambi babiri nti oluusi omu asobola busobozi okusoma mu bunafu bwa opponent kubanga eyo gyonna gyandibadde mirimu gya namba 6 n'amanya nti nno wano ngenda kubataayiriza wano n'olwekyo bwe mbakubamu passing egenda eno weewali obunafu bwabwe n'olwekyo awe tugenda okubakoseza kaakati weesanga omusambi omu nga mu namba 6 ng'ekyakikolera ddala bulungi naye ate we kituuka okubafata okubalemesa ennumba okudictatinga play okudefendinga midfield ng'akozesa spaces engazi kuba kaakati bw'otunulya omutendesi nga omusambi nga ono gundi maani gwe yamye endagaano 6 gwe baali beyazise mu Fiorentina musajja wattu defensively ebintu abikola bulungi naye ate takavalinga ground nene kati ebintu ebyo byonna byandibadde mu muntu omu namba 6 naye kati ojja kwesanga ng'ojja kumwetaaga abeerewo Sofiane Amrabat erinnya libadde limbuzeeko Sofiane Amrabat ajja kufata naye ng'asambira wafunda bwe wati nga kimwetaagisa yo olugubba nga Kobe Maino wali oba Casemiro atekinge over ate ye abagu carrying ogutwala eri ne Thomas Partey ajja kujja mu maaso ku mitendera naye ate ye Declan Rice omupiira guno ajja gukujja kagende nagwo avuge spaces ziriwo omupiira guvuge bulungi with the purpose either akube pass oba olusa akube ennyanda oba olusa akoleki so kati luli ye 6 abadde omu nga yakola ekyo naye kakati kijja kwetaagisa double pivot era bwe nabadde nsoma ekiwandiiko kino statistics zalaze 64% clubs mu Europe zakozeseza double pivot naye ate bwe mubanga mulaba omupiira guno muyina n'okwetegereza ebintu bino byegunyumisa kati bw'otunulira n'omuzanyi nga Jamal Musiala kati emirimu gyakola mu ttiimu ya Bayern Munich Vincent Kompany kasooka ng'ajja ayagala kumukozesanga Kevin De Bruyne era ekyo ndowooza kyekyaleese n'okusikiriza okuwulira ebigambo bya Man City nti Kevin De Bruyne bwagenda bajja kuleeta Jamal Musiala kubanga amulaba omuvubuka oyo ayina ebintu ebiwerako ebyagala okufaanana Kevin De Bruyne era naye akavalinga ground nnene lwakuba nti nekitannaba kumuyingiramu nti omutendesi kyeyamwegombyeko nti y'omu batono nnyo abasobola okuvuga omupiira guno gujja mu deeper positions za midfield n'aguleeta eno mu maaso naye olw'okuba nti nno tannaba kukikola mu nkola nga De Bruyne bw'akikolamu weesanga nga abadde akendeeza emirimu gye
mu maaso wano nga classic number 10 kubanga abadde akuba classic number 10 ebiseera ebisinga obungi twamulabye ku ttiimu y'eggwanga mu mpaka eza Euros ezakagwa ng'alabika mu pockets of space ezo ku Germany ezo ziba zirekeddwawo Kai Havertz oba Niklas Füllkrug gwawo abali ku kyoto ng'ayina engeri gye yeewaganyamu mu maaso awo naye nga tajjaawo kuziba mirimu gyabwe naye nga naye ajjawo ogenda okulaba nga kyazze okukola ate kibadde kyetaagisaawo kati awo oba omukendeezeza era baamulabyeko ng'azannya ekiro baamusembezza n'azannya awantu awo ne bamuggyako obuvunaanyizibwa obw'okudda ddiipa kaakati omuzannyo oyo emirimu gye oyinza ogigeraageranya n'egyo egyaweerebbwa Rafinha mu ttiimu ya Barcelona omutendesi omujja gwe baafunye then n'ogigeraageranya ne João Pedro azannya mu Brighton and Hove Albion ng'olaba baoccupyinga spaces zezimu naye ng'emirimu gyabwe gyanjawulo. João Pedro awo yeetooloolera n'okutuuka okusabula Man U juzi n'asabula ne Arsenal kati ate ye emirimu gye gyakoleramu eyo zone alina okunyweza omupiira guno okutuusa ng'asikiriza ba opponent okuva mu spaces kati alina okusigala ng'anyweza ekyo nakyo kirina technical abilities yikikusaba si kugamba nti onyweza n'obeerawo olina okubaako byokola omupiira ogwo n'osikiriza babbaaka baabali ne bajja kazi mugongo gwo oleseewo space mwagenda okubonerereza kati João Pedro ate takubonereza bw'atyo akubonereza nga ayita omupiira guno guliriizinga either owa Mitoma oba ono Yankuba Minte oba Adingula bw'abanga yatandise oba Daniel Welbeck kati ate yena ajja n'abeetooloola ye muba mumwerabidde mu kumwerabira ogenda okuddamu okumulaba nga ali mu 6 yard box nga yabatokosa so emirimu gy'abazannyi bano bw'ogenda mu maaso ng'ogitaputa olaba nga giyina engeri gye giwa dimension ey'enjawulo eri ensamba ya ttiimu kale no ni Jamal Musiala bw'atyo walabika ndowooza ne Rodri wadde azannya ddiipa n'omulimu gwe gwa njawulo alinga yingini eya ttiimu ya Man City wadde nga yeetooloddwa abalungi bangi naye kiba kirungi ne weetegereza emirimu egyo ndowooza giyinza okuwoomera kati ate waliwo n'omuzannyi omulala ye Dani Olmo mu Barcelona. Dani Olmo toyinza kumulaba ng'ayingira box ya opponent w'omanyira nti Dani Olmo waali ng'abataapinga either VAR negamba nti abadde offside oba nga goolo era kyova olaba kasooka ng'atandika mu Barcelona buli match ateeba so emirimu gy'abazannyi abo babeera silent mu nkola yaabwe ey'emirimu tebeefuulafuula nnyo busy naye bw'oba oyagala okumanya emirimu gyabwe baba be bagenda okukosa kati Rafinha biri byali amanyidde eno mu Leeds United ne Brazil byemukubisa ajje eno n'akyanga n'akangakanga abantu kati bamuzannyisa mugongo gwa Robert Lewandowski naye abalaba ku Barcelona ndowooza mulaba emirimu gye nti gyakyuka newankubadde nga gyamu improvinga ng'omuzannyi. Nga bwe nayogeddeko nti Abangereza baayiga omupiira ne bakunakuna n'ensimbi ze bajjamu bazimanye engeri yo zeetegekeramu tikuga ebintu tebyagwako bugwi bagenza okulaba ono Champions League omungi bw'ati olwokubiri olwokusatu n'olwokuna ate ng'ejja kubaayo ne Europa kutandika sabbiiti ejja agaye ndowooza abantu baabwe abagobera omupiira gwa Bungereza bayinza okuwugulwa newankubadde nga mu Champions League babadde balinayo memba waabwe mu Liverpool ne Aston Villa yensonga lwaki bawaganyizaamu awo Man U akati olwaleero yo Spurs ezannya oleme kulowooza nti eriyo Champions League yekka era oyinza n'okwesanga nga abantu abamu tebaalabye na Champions League nga baalabye Carabao akati n'olwaleero bwe kugenda okuba naye ku mupiira ogwabaddeyo olunaku lwajjo United gwe yakubiddeko abasajja ba Barnsley goolo zaabadde 7 ku bwereere mupiira gwabadde muzito ddala era ndowooza bw'ogatta wamu kuba tubadde tutunaba kufuna na budde bwogera ku mupiira Man U gwe yakuba Southampton mu weekend ewedde kati kiba kirungi nnyo emipiira gino tugigatta awamu ne tugiyingiza mwogwo Man U gwe yina okuzanya ku weekend ng'ekyalira Crystal Palace ekisaawe kye baasimba okukyalako Crystal Palace n'ebookya 4-0 kati bw'obanga mu maaci ebbiri eziyise oteebeddemu goolo mugatte 10 gwe nga toteebeddwamu eyo neeyisa simbi kiba kirungi n'ogikuuma wadde nga ba opponent baabadde bayabayaba naye opponent okubeera omuyabayaba omala kumuwangula ne kitabanga Omuganda kyagamba nti mbadde ensaaga nga gw'osabye agaanyi wosaba bwoti ogenda okulaba bakubira anyway I was joking oba weeyisaako so kakati ne United
wadde ba opponent babadde bayaba naye era omala bawangula okubalaga nti bannange muli banafu kuba bwe twalabye squad n'okulaga nti Erik ten Hag aw'ekitiibwa ebikopo bino FA Cup ne Carabao twamulabye ng'ayungulidde eddala era n'okuba goolo ezo omusanvu yabadde aweereza message ebikopo bino bibadde byayimirira Ten Hag nga season tegenze bulungi era bwe yatuuse n'okwerangirira nga manager ow'okubiri e Bungereza nga yaddirira Pep Guardiola mu kuwangula ebikopo omusajja yabadde mutuufu kuba bw'obalamu ku bikopo byawangudde yawangula Carabao n'awangula ne FA Cup agamba kale ndaga manager addirira Pep Guardiola e Bungereza mu kuwangula ebikopo ate nga aba mutuufu kuba bw'ogamba gondi kwegamba yakitwalidde ye kasookanga ajja era yagamba ye kasookanga ajja e Bungereza yaddirira Pep Guardiola mu kuwangula ebikopo ate ogenda okutunulako mu balala omutuufu ebikopo tebabirina ng'era Pep gondi Ten Hag yalinayo ebikopo ebibiri wadde ng'oli omusajja alinawo olukunkumuli naye era ye wookubiri ne bw'oba ng'oli mu byotya era bakola rankings ne bagamba ani akulembedde tulage ebikopo byo ate owookubiri oli ne waba alina ebikopo 10 nga gw'olina 3 era ogamuna ate toyinza gamba nti alina ekimu ye wookubiri era ow'ebisatu yabaddako so Ten Hag ekikopo kino akimanyi bulungi era kyavuddeyo bulungi mu nnyungula y'abazannyi ndowooza gundi yawummuza gundi yekka Andre Onana ndowooza yawummudde ne Mazirawi yawummuddemu lwakuba yabadde mulwadde naye nagenza okulaba nga naye ayingiramu kati tiimu yonna ndowooza ataakoonyeeko Kobe Maino nono gundi Lisandro Martinez naye badde bamulangiridde ku bulwadde naye nagenza okulaba ku squad ku line up nga kwali kitegeeza kyeyalwadde kyabadde si kinyuvu bulungi tikyadde tikimulemesa kukola kati bw'ogenda okutunuulira mu playing staff olaba omusajja yayungulidde eddala so okulaga nti ekikopo kino akiwa ekitiibwa yayungulidde eddala ate ne result yennyini ng'ekulaga ennyonta ey'enjawulo ennyonta eno ey'enjawulo twagirabye ne mu weekend gye babadde bazannya ttiimu ya Southampton eyo match nze nagituumye ya Man U kwejjako kikwa babadde baagala win ey'ekika kyonna ekyokubiri mwabaddemu okuwonya drought oba ekyeya kya goal ekya Marcus Rashford yali yasimba kuteeba mu mwezi gwa March ekyokusatu wabaddewo Diogo Dalot akalenzi kali kagondi baadde bakayita kadibla akabadde kamutaddeko olukongoolo akasajja kabadde ketimesha number 33 nga buli kiseera kamukubamu enkuubo era okakana ne kamuzaaza emize n'akayolera mu ntabo kakana ye penalty kaakati mu kwejjako akasajja ako ne penalty nga bagikutte ekyo nakyo ekikwa Dalot yakiwonye kubanga wayisewo ndowooza eddakiika 2 ne seconds nga 35 United negenda neteeba eri kyokka nga eyateebye naye yabadde yejjako kikwa yabadde gondi Matthijs de Ligt ekikwa mukosoka nga ajja mu Man U abadde tannaba kunywera wantu wonna fena tumanyi central defender mulungi naye nenamba abadde tannaba kuginywereza ddala naye bw'ateeba golo ye nga yabadde esooka yejjeko ekyo ekikwa ate najjako ne Man U ekikwa ky'obutateeba makoona kuba season eri ewedde United yemu ku ezo ttiimu ezaalabika obubi mu kuteeba set pieces bateeba goolo 6 zokka kati bw'obanga bw'ovuganya nabo nga Arsenal yateeba goolo 20 mu set pieces Liverpool baasibagana ne Man City buli omu yateeba set pieces 14 gobanga wateebye 6 zokka nga tolaga nti nno goolo bwe zirema okunywa mu open play wakiri set pieces ziyinza okweyimirira kati ono bw'ajja n'ateeba set piece ate nga naye ekyina kyekikwa kiba kivuddewo kaakati ate n'ekikwa kya Casemiro yakyeyozezaako mu ngeri yakuba paasi yabadde empitirivu yayisirizaamu Diogo Dalot amala ateekewo akasaalaba goolo eyo eyateebeddwa Garnacho nga bakuba Southampton so nze eyo match eyo nagiyise yakwejjako kikwa ne Christian Eriksen n'ayongera okujjukiza omukulu nti asobola okuba mu double pivot ne Kobe Maino kati match eyo ey'okwejjako ekikwa bw'ogigattako eno gye wakubye 7 kiba kikuweereza notisi z'oyinza okutwala mu match nga okyalira Crystal Palace ng'okyetaaga wiini ate era nga ogenda ku kisaawe ng'omulundi gwe wasemba okukyalawo baakwokyezaawo fonniiru kati byonna bw'obiyingiza mu mupiira ogwa jjo United gwe yazannye
kirungi okwemanyiza okuteeba goolo baziteebye match 2 goolo 10 waliwo ne gye bayita bounce pass simanyi oba eyo mugigoberera nga basamba bounce pass eyo ebeera nnungi nnyo bounce pass eyo ebeera kankuwa ekifaananyi nti kale United ezanya bakale Liverpool kati omupiira ne gujja ne guva ewa Casemiro n'aguvugamu awo nga oba Joshua Zirkzee ayina ekintu ekyo kyakola ajja n'avaayo eri mu namba 9 najja n'afunako gye bayita wall pass oyinza ogiyita wall pass oba n'ogiyita bounce pass kati bounce pass eyo obulungi bwayo gwe agireceivinze nozaayo eri omupiira gye guva nga eno gye muteeba gy'okubya omugongo weeyisa otya ng'omaze okuba bounce pass eyo oba wall pass kati ekintu ekyo twakirabye mu goolo eyasoose Rashford gye yateebye yatandikiddwa wano Diogo Dalo n'ateresaako wali ewagundi ewono Casemiro n'akuba empanvu eyo nejja n'esanga Garnacho kakati eyaze okufuna bounce pass yabadde Christian Eriksen bwe yazizaawo n'akola run eyo mu creating space Garnacho kwe kuba empanvu ewa Rashford n'amaliriza kati omulimu gwa bounce pass eyo ojja kugwetaaga nnyo okwo Man City ekubirako goal eziwerako mu ba opponent ab'enjawulo n'olwekyo ndowooza nti nno ekyo nakyo osobola okukijjamu going forward bwe kinaabanga ttiimu efunye standard first 11 nga tebakyukakyuka ate nesobola okutandika okufuna combinations ezo bounce pass eyo nkulu nnyo era twagirabyeko mu goolo zonna omusanvu ndowooza twagirabyeko mu goolo zinga 3 ekyo nakyo bw'okitwala ku Crystal Palace ne rest of the season ekyo nakyo tekiba kibi enneeyisa eyo kaakati ensonga endala gyoyinza gwewa United yowandiyagadde efuuka enneeyisa ng'ojja ku mipiira gino ebiri ye Christian Eriksen nga gino emipiira akubye mukwafu va ku kino ekyokuba nti nno jjo yateebye naye n'ogwa Southampton yalabika bulungi nnyo mu double pivot ne Kobe Mainoo ng'amanya ddi olw'okugenda mu maaso amanya ddi aw'okutuma Yanga amanya ddi aw'okusigala kwegamba ebintu ng'abikola bulungi ate n'atapaala newankubadde amanyikiddwa mu kuzanya mu classic number 10 era olunaku lwajjo bamukyusiza n'azanya mu mugongo gwa Rashford naye ate n'akikola bulungi era kwe kuteeba goolo ezo 2 n'akolako n'assist kati Eriksen naye alinga eyeerangirira ku first 11 omagamaga ekimusuuza bwe kiba kya merit merit agirina waakiri ng'otudde matches zino 2 lwakuba ate era matches zino 2 ate ne Casemiro abadde akuba kati ate ne Ugarte naye yabiyingiddemu ndowooza ekyabayambye ate yegundi okuvaawo Kobe Mainoo kati oba kinaabeera kitya ku Crystal Palace atugenda kulinda bulinzi naye kiba kirungi nnyo okuba ng'olina quality nga weeri okusinga ng'owammantampammante awo osobola okweroboza era twalabye nti ne Ugarte asobola okusamba ne Casemiro mu ttiimu y'emu Ugarte nga omulimu gwe breaking up play ogwagukola bulungi wadde yagugyemu n'ebiwundu n'alabye atiirika n'omusaayi kati ate ye Casemiro n'asigaza gwakugaba bugabi yagabye n'akamala ayinako ne through ball yabadde kwegamba ng'engeri ate gyagendamu mu maaso yeyo gy'alina okugenda kugendera mu mitendera defensive midfielder tomala gapaala wadde muzannya munafu naye era mugendera mitendera yesanze nga ali mu yadi nga 20 okuva ku goolo so ndowooza pass eyo gye yakubye oba gye bafuye offside jukira nti no mu Carabao temuli mu VAR bagize ne bafuwa nti offside naye yabadde era asonse saawo kati ebyo byonna ebirungo ojja kuba obyetaaga going forward n'empuliziganya kino kibadde nakyo si kya bulijjo nnyo mu nsamba ya Man U era twakirabye ku mupiira gwa Southampton n'ogwa Barnsley nti front 4 yonna yateebye mu system ya 4-2-3-1 bana abana mu maaso ng'ojjeko double pivot ya Ugarte ne Casemiro abali awo baateebye naye ate baateebye nga bawuliziganya ng'amanya ddi olw'okwemalirira wadde ekimu gundi teyakigenderedde Rashford teyakigenderedde yabadde ajjakawo obusajja buzze bungi ne guziringitana ndowooza ye ggoolo ya gundi yasoose okuteebaga nakyo omupiira gwe yafumisemu obufumisi n'omumwa gwa bbuutu Rashford yabadde atetenkanya bibi agenda okulaba obusajja buganya omupiira ne guwandagala awo Garnacho n'reactinga mangu n'afumitamu lwakubanga bw'omanya Abangereza baabaze nti nno Rashford yakoze assist naye nga sigibala nga assist wadde ng'omupiira gwagalangatanye okuva ku ye naye nga
walabyewo empuliziganyaawo nti nno ono ateeba ate n'akolera ne munne. Twalabye ne fluidity eyo mu maaso obutayingira mu mirimu gya munno n'omulekera ndowooza ataakoze assist n'emu yabadde Anthony. Ate era ne goal gye twalabye eyabadde solo goal nga yakoleddwa omuzannyo omu yekka ye penalty ya gundi ya Anthony. Abalala bonna wabaddewo enkola engenderere ey'okuliikiriza munno. Rashford yateebye goal 2 zombi zamuweereddwa Garnacho. Garnacho yateebye goal 2 emu yamuweereddwa Christian Eriksen. Gundi Christian Eriksen yateebye goal 2 zombi zamukoleddwa Bruno Fernandes. Kale kigamba olaba nti wabaddewo empuliziganya eyo muli ogamba Joshua Zirkzee bw'anajja oba Hoyland ng'akomyewo enneeyisa eno eneesigalawo ekyo olina okukyebuuza ate n'olinda engeri gye kinaavaamu. N'emitima egyabadde gyewanisa abaMan U kuba ku mupiira gwa Southampton abazannyi abawerako baavaamu nga bawenyegera. Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Nusair Mazraoui, Harry Maguire. Kati bw'omwongera ku lukalala luli olw'aba Hoyland, Luke Shaw, Len Yoro, Gundi, Tyrell Malacia, Mason Mount, Victor Lindelof, ng'olaba olukalala lweyongedde abazannyi kumpi nga 11 nga tebaliimu. Naye bwe kibanga abamu ku bo baalabise, De Ligt yalabiseeko, Maguire n'okutandika yatandise, Mazraoui yayingiddemukko awo. Muli olowooza nti omukulu bw'anaaba agezaako okuzimba ekintu kye kuba bwe twamulabye ku Southampton kyalabiseemu abazannyi be yali akozeeko nabo nga bazze mu ttiimu awo kiba kimuwa ebbeetu okutandika ekintu kye ku bazannyi b'amanyi. Abo baatamanyi ye Zirkzee naye mudaaki nono mudaaki munne abamwangu wa kuyingiza mu kino ekyabwe. Naye bw'otunuulira backline ku mupiira gwa Southampton nga waliwo Onana, wano waliwo Mazraoui, wano waliwo Lisandro Martinez, wano waliwo Matthijs de Ligt nga Eriksen abali maaso awo, abo bonna baali bakubyeko omupiira gw'Abadaaki ate baali bakozeeko ne gundi ne Erik ten Hag. Ekintu ekyo yali yakirwanirira dde okubafuna naye nga tasobola kubafuna mu maachi y'emu. Naye wakiri ndowooza yasubiddwa yabadde Anthony ku gwa Southampton yataabaddemu mu kintabuli kyabwe. Ndowooza balina ne WhatsApp group yaabwe kubageeza bannaabwe. Naye ate Anthony n'ajja mu guno. So muli olowooza nti bwe wavuddeyo amawulire ng'omupiira ogwo guwedde nti ate ku bano 6 ku bo baalwadde kikuwa muli okweraliikirako Ten Hag n'ogamba omusajja ono anaafuna ddi ku first 11 asobole okuimplementinga ekintu kye kyayagala kuba kakati kasookanga ajja alinga alwanyisa playing staff eriwo ennono ye erwanyisa playing staff eriwo oba vice versa playing staff erwanyisa ennono Ten Hag gyayagala okubisa n'okutuusa kati takubisangako kyayagala kubisa kyetwali tumulabyeko kyeyali akubisa mu ttiimu ya Ajax. Kakati awo kibanga waliwo okuubagana wakati w'ennono ne playing staff eriwo. Bw'olaba nga wabaddewoko waakiri abazannyi nga 6 kwabo be yali abaddeko ko nabo nga bakuba mu maachi emu. Muli olowooza nti nno yandibadde ntandikwa olwo okuyingira mu maachi ng'ey'okutaano oba ey'omukaaga nga bazannyira wamu baba basobola okuba nti nno bamanyiragana kuba bw'otunuulira ttiimu eziwerako nga Man City esobola okumaintaininga abazannyi baayo over a long period of time basobola n'okucreatinga trap mwe bagenda okukoseza opponent. Either trap yokusuuza omupiira oba trap yokuteeberamu. Naye ebyo biva ku bazannyi kuba nti babaddewo nti kibeetagisa gamba nti gundi genda nnyo oba gundi bakwetoolodde olw'okuba nti baludde wamu traps ezo basobola oziseetinga olw'okuba nti nno bamanyiiraganye. Naye simanyi Ten Hag walifunira mukisa ogwo ttiimu ye kubeera wamu nga tekyuka okumala emipiira nga 6-7 ku 10 oba oli awo yandibadde luxury asobole n'okulaga ku luxury rotatingakoko naye yo tannagituukako simanyi waanagituukirako. Omupiira gwa Arsenal ne Spurs tetugwogerangako naye ndowooza tugenda gwogerako enkya. Arsenal nga eri mu gundi mu nsiike ne ttiimu ya Atalanta. Tubayingize mu kya Man City ntegeddeko Michael Oliver yagenda okubeera referee obw'omupiira ogwo. Omusajja oyo ayagala nnyo game eflowinga era agamba tagabaagaba kaadi bw'alaba nga match eflowinga bulungi. Yonna aba ayogedde bulungi kitegeeza abanaasotta bajja kusotta baleke match esigale ng'eseeya. Naye match eyo nga tugatta wamu ekya Spurs n'ekya Atalanta n'ekya Man City tugenda gikolako olunaku lw'enkya.